بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، baganda bange abalungi balamusane kiramusa ekirungi ekigamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala nanyini kubeera nti akyatwadde obulamu era n'atukyusa ku budde buno obwakawungeezi nga tuli balamu nga yatuyo okuvanga bwe yatujje ku makya. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga tuteeka mu baddu abalongoofu era abagenda okubeera nga bayingira ejjana biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Mpozi ngezaako okubeera nga nsabye omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam n'ennyongera okubeera nga mbeebaza mwenna abasomi era ababadde naffe mu kiraasi. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga abawaamu birungi byereere era obudde buno abeere nga yawmul qiyama obudde abubalaga buno oba oliawo binaaba tebitambudde bulungi. Allah subhanahu wa ta'ala obudde buno abeere nga abukuleetera bwamala ng'oli mu gurupu muno ng'osoma oba mu kaseera kano ak'olwaleero. Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga akuwa empeera zonna mu ebyo byonna bye weewaddeyo n'obeera ng'osoma. Baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, ensonga eno ey'okubeera nti owaayo obudde n'obeera mu gurupu wano togitwala nti yakusaaga kulwogo oba oliawo bw'oba otunuulidde obulamu bwe oba butambudde olunaku lwonna oyinza okwesanga ng'owangaalidde mu mbeera mpitirivu, naye ng'akadde k'omaze ku ssimu ng'oweereza message eno ey'omusomo gw'oba owuliriza n'okubuuya ky'oyizeemu ng'olaba nti akadde ako ke kakyasinza okubaako ekitiibwa oba oliawo mu lunaku lwo lw'owangaadde. Allahu a'lam. Ebibuuzo ebivudde mu musomo gwaffe bibadde biwerako, ng'ekibuuzo ekyasoose kyavudde wa Zaituni Nakittu. Yagambye nti senga mba n'abooluganda bange embeera n'abooluganda bange naye ng'abooluganda abo bashiriku, nzikirizibwa okubeera nga mbayunga nga bwe twayogedde ku ky'okuyunga n'okubeera nti mbalambula. Zaituni okubeera nti olina abooluganda nga bashiriku, okkirizibwa okubalambula, okkirizibwa n'okubeera nti obayunga. Lwaki? Olw'ensonga nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bwe tujja okukira mu kibuuzo ekyokulala naye yalina ab'eŋŋanda ze abataali nga basiraamu. Buli w'oyunga abantu abo n'obeera ng'owangaala nabo mu mpisa ennungi, ebbanga lye bamala ng'entaamalayo nabo tekujja mu kutya okusinza Allah subhanahu wa ta'ala era tekulemesa kubeera nti ate ggwe okola ebikuvunaanyizibwa ku maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Abantu abo obayunga era n'okolagana nabo bulungi, bw'oba ne ssente era n'obeera ng'owaayo k'obawadde abantu abo oba oliawo ng'ekyo kikola ne mu mbeera ey'okubeera nti obabuulira nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yaga nti ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana. Mubeere nga mukowoola eri Allah subhanahu wa ta'ala nga mukowoola n'amagezi oba nga mukowoola n'okufumiitiriza okw'ekika ekya waggulu. Abantu abo tolina ddaawa gy'ogenda kubatuusaako oba tolina ky'ogenda kubabuulirira okuggyako ng'omaze okwogera nabo ebigambo ebirungi n'okutaamala nabo entaamala ennungi ne bakakasa nti omuntu oyo mulungi, onoogenda okubagamba ku bikwatagana ku Allah subhanahu wa ta'ala mwana wattu nga bakkiriza bukkiriza mangu n'okubeera nti badde eri Allah subhanahu wa ta'ala. So tekirina buzibu abantu abo okubalambula n'okubeera nti okolagana nabo. Ebbanga ly'omala ng'okimanyi nti sente z'omuwa tazinywamu mwenge, sente z'omuwa tizaakozesa okubeera ng'atwala mu masabo, sente z'omuwa sizaakozesa okubeera nti ajeemera Allah subhanahu wa ta'ala, ng'omanyi nti aziryamu buli mmere n'ebirala ebifanaganako bwe bityo mu bintu ebitali mu bya haraamu, ekyo tekirina buzibu bwonna. Ensonga ekibuuzo ekyokubiri kyavudde wa Samiya. Yagambye nti senga abakadde bange babeera tebatya Allah subhanahu wa ta'ala nenjawukana nabo ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala mba n'omusango. Samiya, nkugamba ekigambo kino era nga twakyogerako dda mu bibuuzo ebyabuuzibwa mu musomo ogwayita nti omukadde tayawukanibwa naye, tayina mbeera mukadde wakkirizibwa kubeera nti oyawukana naye okuggyako ng'oyawukana naye senga abeera ayagadde okubeera nti akutuusaako obulabe. Tugeze omukadde ayagala kubeera ng'akutta, omukadde ayagala kubeera nti akusanyawo mu bulamu bw'ensi, oba akugambye k'olinsemberera ngenda kukukola ekintu ekifaanaganako bwe kiti, oyakkirizibwa okubeera nti oyawukana naye n'ogenda ate osigala osala amagezi gonna okubeera nti oba oliawo okomewo gy'ali mubeere nga mubaako engeri gye mwogeraganyaamu ennungi. Naye omukadde
teyawukanibwa naye ayawukanibwa naye mu mbeera eza ibaada n'okukola emirimu gya Allah subhanahu wa ta'ala naye omuamala ogwa bulijjo ekyo Allah subhanahu wa ta'ala yakimuwa teri agenda kukimuggyako omuzadde era alina kubeera nakyo olina okubeera ng'okolagana naye n'obeera ng'okwatagana naye ne bw'aba tasaala ne bw'aba anywa omwenge ne bw'aba alya embizzi ne bw'aba akola buli kimu oteekeddwa okubeera nti omulabirira era n'obeera ng'omuyisa bulungi n'obeera ng'olina okubeera nti omuyisa bulungi enjawulo y'omukadde ku bantu abalala abasigadde so olina okubeera ng'osigala abakadde bo okolagana bulungi ate ng'okolagana nabo mu kubabuulirira n'okubakoowoola okuva eri Allah okudda eri Allah subhanahu wa ta'ala tolaba Abdul Muttalib taata w'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yamulabirira ennyo n'amuwonya n'entale empitirivu ennyo n'abalaba abangi abaali baagala okumutta omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam najjanga amukoowoola buli lunaku amugamba atya Allah subhanahu wa ta'ala yogera ekigambo kimu mbeere ng'ekigambo ekyo kyenkozesa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ekigambo kya la ilaha illa Allah mbeere nga nkuwolereza omusajja n'agaana okubeera ng'ekigambo yakyogera ekyo omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne kimuluma nnyo naye omusajja yalinga mukufaaru nga tasaala talina mulimu gwonna gwakola gwa ibaada naye ng'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akyakolagana naye era ng'akyamu ekitiibwa ekyasinza okuba ekyawaggulu ekibuuzo kyabadde wa Hajara yagenda nti tukkirizibwa okukolimira abakufaaru era ddiiro tubakolimira omukufaaru akkirizibwa okukolimira senga babaako ebikyamu bye batukoze senga babaako ebikyamu bye batukoze okugeza omukufaaru ayagadde okutta oba omusiraamu akulemeseza okubeera nga okola ibaada oba omusiraamu alwanyisizza muganda omusiraamu n'embeera efaanaganako bwetyo naye omukufaaru atakulumbye tetukkirizibwa kumulumba tetukkirizibwa kumukolako bulabe tetukkirizibwa kumutta tetuyina mbeera yonna ekkirizibwa kubeera nti tumutuusaako ey'obulabe tumuleke abeerewo mu bulamu bwawangaale nga tukolagana naye bulungi era ne bwaba mulirwanaawo osiga alina okubeera ng'asigala afuna haqqi ze ezirina okuvaamu obeere ng'ozimutuusaako obeere ng'owangaala naye mu mulirwano omulungi n'enkolagana ennungi era tetubakolimira tubasabira dduwa buli lunaku buli woosaala osabe Allah subhanahu wa ta'ala nti luŋŋamya fulaani ayi Allah subhanahu wa ta'ala nkusaba oluŋŋamya fulaani omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yamusabirenga edduwa ng'akyali mu kuffar akyali mu min al-kafirin nga Allah asaba omubaka Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga amulungamya paka Allah subhanahu wa ta'ala bwe yamulungamya Allah n'amulungamya n'abeera mulungi nnyo ate n'abeera omu ku bakhulafa ar-rashidun abaasikira omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam so abantu abo tubasabira wabula batukola ebikyamu ne babeera nga batuyisizza bubi awo tukkirizibwa okubeera nga tubakolimira era ntusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga abassaako ebibonerezo bye ekibuuzo ekirala saategedde linnya lye naye nti bwe mba nalina taata wange nga mushiriku nzikirizibwa okubeera nga mmusabira era bwe musabira edduwa emutuukako mwana wattu bw'obanga olina mukaddewo obanga olina mukaddewo nga mushiriku essaawa eno oba olina mukaddewo nga tetya Allah subhanahu wa ta'ala buvunaanyizibwa bwe essaawa eno okubeera nti olafuubana nnyo obeere nga omusaba akyuka adde eri Allah subhanahu wa ta'ala era akola emirimu emirungi Allah subhanahu wa ta'ala gy'asiima naye bwe kalitanda n'akutuka ng'akyali ku nkola eyo oba oyo nga yafa ng'ali ku nkola eyo mwana wattukola bibyo n'oli muleke abeere ng'abeera mu bibye ekyo sigwa osoose Allah subhanahu wa ta'ala omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Abdul Muttalib bwe yafa ku birungi bye yamukolera n'afa nga si musiraamu nga omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amanyi bulungi nnyo kikyagenda okubeera ng'atuukako kyakaabye omubaka Muhammad ng'awulira afa neyeeziribanga ng'agamba omusajja ono afudde Allah subhanahu wa ta'ala ku birungi byonna byankoledde Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nga mboneza Allah subhanahu wa ta'ala namusiza aya mu Qur'an al-Karim era omubaka Muhammad neyeweera n'agamba nti ngenda kukusabira Allah paka lw'ennaakakasa nti Allah akusonyiye Allah subhanahu wa ta'ala nassa aya mu Qur'an al-Karim ng'amugamba nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abakkiriza tebalina hadhi yonna mu kubeera nti basabira abakufaaru senga babeera bafudde nga si bakkiriza amakulu omubaka Muhammad n'ajjayo n'atawakkala n'amanya nti Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bwageze
hadisi gitumanyi obulungi egamba nti inna ahwana ahli nnari adhaba yawma alqiyama abantu omuntu agenda okubeera nti afuna ekibonerezo ekyasinza okuba ekitono ku lunaku lwa qiyama baka Muhammad ngabi yaga nti la rajulun tudau fi akhmas qadamayhi jamaratani tawudu minhuma dimaghuhu omuntu agenda okuteekebwa amayinja mu jahannama amayinja abiri gateekebwe mu kigere kye wansi oluvannyuma amayinja ago amanda ago gabeere nga gatokosa obwongo bw'omuntu oyo min al-ulama fihi alladhina yaqulun mubamanyi mulimu abagamba nti hadith agenda okufuna ekibonerezo ekyasinza okuba ekitono agenda kubeera taata omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayitibwa Abdullah kati mu mbeera efaanaganako bwetyo bw'abanga omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ali mu mbeera bwetyo fakaifa anta au fakaifa ana so fenna tulina kubeera nga tumanya nti omukadde wabanga afudde nga musherek tumuvaako bubeera tukkirizibwa kubeera nga tumusabira wabula tulina kulafuubana nga bakyali balamu tulasala amagezi gonna okulaba nti tubakyusa babeere nga badde eri Allah subhanahu wa ta'ala n'okusaba Allah subhanahu wa ta'ala ekiro n'emisana abeere nga abazadde abo abalungamya ekibuuzo kya Latifa yagenda nti omwana ateekeddwa kubonereza atya mukadde we omwana talina hadhi yonna yakubonereza mukadde tagiina okuggyako nga bwe wagenda nti omukadde ayambala bubi yeeyisa bubi naye ng'olaba akuswaza omukadde akkirizibwa okumugambako wabula tukikola bil hikima nga tukikozesa amagezi atoleme kubeera nti ate ojjamu kukyankana n'obeera ng'ojjamu oba nkiyite mu luyombo n'embeera efaanaganako bwetyo wabula omugamba era okkirizibwa n'okumugamba nti mu butuufu maama wange mu lulimi olulikyasinza okuba olugonvu nnyo mugamba maama oba taata nkubuulira ebintu by'okola wallahi onswaza ebintu by'okola mu butuufu nswala mu bannange bakwogerako bwe bati ne buli bwe babyogera mpulira nga nnafuye nkusaba maama obeere ng'okyusa mu lulimi olukyasinza okuba olulungi omala obbi mugamba bwotyo ate bwe muba mwawukana n'omukwata emitwalo 5 n'ogimuwa okumulaga nti okyali mwana we era okyali mugonvu egyali naye kiri kyo kikuluma so omukadde bwatyo ayinza okubeera nga akyusa biidhnillah subhanahu wa ta'ala ekibuuzo ekirala kyavudde wa Hudu muganda wange Hudu nkusaba nkwebaza okubeera omujjumbize oli musajja mujjumbize biidhnillah subhanahu wa ta'ala nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga akuwamu ekisaasinza okuba ekirungi naye ebibuuzo bibiri ekibuuzo aga nti omuntu amanya atya nti emirimu gyange gikkirizibwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ekibuuzo kino newankubadde ng'oba oli awo nnyinza okubaako kyenkimanyiiko naye sigenda kubeera nga nkiddamu kati kubanga okisindise leeti ng'ate mukimanyi bulungi nti naffe abamu tuli bayizi nga bwe mukimanyi obulungi ebintu ebimu tumala kunoonyerezaako ne tubibawa ekyokubiri oba oli awo newankubadde nga tulina kye tumanyiiko okunsomesa y'obusiraamu omuntu bw'awa ansa ku kibuuzo kyonna eky'obusiraamu ne bwakiwanga kituufu naye ng'abuusabuusa oba nga tamaze kusoma oba kunoonyereza afuna omusango ogw'okulamula ebintu ng'abirowoozeza bulowooza kitwogera kyonna kiteekwa okubeera nga tulina we tukisomye nga kiriko ensomesa y'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam wabula sijja kugamba nti akiriwo ekyo ekibuuzo ekyo nja kumala kukyetegereza insha Allah subhanahu wa ta'ala oba okiteeke mu bibuuzo by'enkya basheekha abalala babeere nga bakiddamu wabula ekibuuzo ekyakibabuuziza nti ng'oggyeko abakadde baffe okubaweereza akasente tugeze oli ku mawanga n'okubeera nti obayisa bulungi ki ekirala kye tuyinza okukola Hudu bingi bye tuyinza okukolera abakadde ne tubeera nti abakadde abo tubayisa bulungi kulwokubanga abamanyi abamu bagamba nti ekiyitibwa birrul walidaini okuyisa obulungi abakadde ababiri tekiri mu bino by'obawadde sente oba mu bintu bye tuyita priorities oba ebintu ebyetaagisa basic needs ezaabwejjo okubakolera okusula okubawa oliisa emmere ekyo si bayita birrul walidaini ekyo kiri waajibu ekiyitibwa birrul walidaini kwe kubeera nti biri ebyeyongeramu okugeza nga nobeera astaghfirullah simanyi example bwenyinza kuwa ne bwe kibanga kyetaagisa kubeera nti waliwo okulabirira kuli okugenza ewala nga ssaawa bina obeera waali kyekiyitibwa birrul walidaini abamanyi abamu bwe batwe bagamba naye engeri gye tutali Uganda oba gy'otali waka oba tali nabo tojja kusobola kuba nabo wabula nze ndowooza nti essimu eno erina kubeera nga ssaawa bina oyogereganya naye n'omwana n'omugaba wallahi maama wange oba taata wange mpulira nkwagala nnyo sirina kye nnyinza kukusasula wabula ako ke nkuwadde nsaba obeere ng'okasiima n'ebintu ebirala ebifaanaganako bwe bityo
okwogeraganya naye ate mukimanyi bulungi nti bakadde baffe basiima mangu nnyo ate basonyiwa mangu n'embeera endala efaanaganako etyo. So just kubeera nti omukolera bu surprise oba n'obeera nti mwogeraganya naye essaawa bina oba tugeze ogenda kufuluma mu nnyumba ogenda kunoga maama ngenda ku mulimu naye nsaba bambi basabire kuddwa n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo okukeepinga in touch naye essaawa bina ng'oyogeraganya naye ebigambo ebirungi mpozi n'okudiiringa naye ku nsonga zipati zitambudde bulungi z'abaafunye okumuwa wasiya n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo. Bingi ebiyinza okuyingira mu nsonga eyo byabaddewo wano naye saayagadde kubeera nga tubiyingira mu points ziringa 30 malamba omuntu mwoyinza okuyita okubeera nti oyisa bulungi bakadde bo. Tulaba Imaamu Shafi'i radiyallahu rahimahullah yagamba nti hatta omuntu takkirizibwa kutambula na mukadde we nga yali mu maaso. Takkirizibwa kutambula na mukadde we nga yali mu maaso. Ekyokubiri Imaamu Shafi'i n'atuuka okugamba nti bwe mubeera mu munaakasha nga muli mu munaakasha nga si ddiini yamuyina ekintu kye mukaayanako omuntu n'oyogeraganya ne mukadde wo n'omuwangula naga nti tekiri mu mpisa za kuyisa bulungi mukadde okukaayana naye tugeze oyinza okuba oli ne mukadde wo naye nga mukaayana kubira mupiira naye ng'okimanyi kyayogera kifu okumukaayanya n'omugalaba n'abeera ng'omuwangudde kiba tekiyingira mu kubeera nti oyisiza bulungi mukadde wo. So naye ekyo kiri mu bintu bino ebya ensi bino naye si mu mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Bwe amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala omunnyonnyola n'ekituufu n'obeera ng'okimulaga. Wa hadha assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.